Leka engonzi zaitu okukiwamu kwaitu kuhonderwe n'engonzi. Tube n'engonzi kandi engonzi ez'amazima. Nze Rosemary Nansubuga, mukyala Sseminde. Ndi mukyala musomesa, mutendeke, ate nga musomesa n'abasomesa. Ate nga kati ndi student, I'm completing my PhD. So nange soon nja kubeera dokita. Naye byonna tubyebaliza Katonda. Bakyala bannange nsanyuse nnyo okubalaba. Nze Ssaabakunzi ow'ekibiina ky'NRM, Director in charge of mobilization. Mbadde member wa Parliament okumala emyaka 20. Nali minisita ow'ebyenjigiriza ebisookerwako okumala emyaka 5. Naye njagala okubeebaza abantu b'Amasindi, abantu b'eno beebaza. Mwebale okwagala President Museveni, mwebale okwagala ekibiina ky'NRM. Ensonga lwaki mbeebaza lwakuba nti singa tetulina mirembe Mukama teyatuwa ng'ayita mu muweereza we His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, we wouldn't be here. Tetwandibaddewo. Bakyala bannange njagala mbabuulire n'amubadde akadde katono but allow me to use it because omugenyi waffe omukulu bwe tulaba tugenze eri ng'atanga nga ye mugenyi waffe omukulu tetujja kwagala kwogera bingi, twagala omugenyi waffe omukulu tumuwa obudde. So allow me to say something. Njagala mbabuulire bakyala bannange, the reason why we must thank His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Omusajja oyo yatusaasira n'ategeera nti abakyala tulina omugaso munene nnyo mu ggwanga lya Uganda. N'ategeera nti awatali mukyala eggwanga terisobola kukula. Yensonga lwaki yaleeta emancipation of a woman, n'atuyigiriza okuvaayo we tetwali nga buli mukyala omubuuza okola mulimu kyama amasikola, I'm just a housewife. Neweerabira nti even as a housewife you contribute a lot to the development of that home. N'olwekyo mu abakyala abali wano njagala kubasaba temuddayo okwenyooma Museveni yatujjayo. You must remember nti oba oli housewife full time, oba olina ky'okola, olina ky'okwalidde by'ogatta ku development y'eggwanga. Yensonga lwaki omwami oyo yakituyigiriza ng'abakyala, and it is the reason musobodde okuŋŋaanyizibwa bongere okubaggyako enfuufu, okubabuulira engeri gye tuyinza okwongera amaanyi mu mirimu gyaffe na biki bye tuteeka okukola. Njagala kubasaba mwenna abali wano, because I understand you are representatives of other women abatasobodde kujja. Njagala kakubiriza bamaama, bwe muddayo don't be selfish. By'onooyiga wano leka kubyesigaliza, kubanga n'ebyawandiikibwa bituyigiriza buli lwogera kalinaakokka, buli lwogera selfish, Mukama tagaziya ngalo zo, tagaziya migisa gyo. N'olwekyo mbasaba, when you go back, make sure nti bye musomye yita banno olubasomese. When I was a member of Parliament, my colleagues with whom I was in Parliament will bear me witness. Natwala obuvunaanyizibwa n'enyigiriza thousands and thousands of women in Wakiso district. Nebayigiriza skilling kubanga takizuula ti omukyala oba olina ky'omanyi eky'emikono kikutwala wala bino bye tuwoza tetuyina mirimu. You can never go wrong ng'olina ekintu ky'osobola okukola. Era njagala okubabuulira nayigiriza abakyala skilling, abakyala beetandikira emirimu. Bamaama, the education you are going to get, the skilling you are going to get, gigaziye olabe ng'ekujjayo ate oyambe ne banno. Maliriza nga mbakubiriza bakyala bannange, amaka ge gakola ekereziya, gakola ekkanisa, amaka ge gakola eggwanga. We must make sure nti amaka gaffe tugazimba nga galina omusingi omunywevu. It is you, the woman,
who must be the best pillar in a home. Na hicho tunakwenda best pillar in the home, nga tunywezezza Maama Bikira Maria, nga tunywezezza Katonda waffe. Kubanga gwe musingi gwe twekwata even as we lead our homes as women. Nze nakamala mufumba emyaka 40 years in marriage. Naye nebaza Katonda, as a mother, I have tried to educate, guide, counsel, nurture my children, and I'm a very proud mother. Njagala kubeegayirira, be proud mothers of your children. Abaana tubakuze nga bamanyi Katonda. Abaana tubasabire tubagondere Katonda. Mukama abatuteereko olukomera, abataasa ebitaliiyo, abataasa sitaani w'ensi. Kubanga abo abaana, they are going to be the leaders of tomorrow. They are going to treat their beginning. But what happened when you were forward? I'm the one that was going to go left and right. Then you put up the chat and you wonder what you are to take in. No one shall have a child and a Catholic child. You are. Mega day, Abana to a Sagile, so they support one or several young women in the area, or one Mama Bikira Maria, and to one bad. I'm sitting. I want to assure you, this country will be a good country. Remember, the biggest problem we have is our young people. The youth think, and when they go wrong, the 5th annual conference ey'abakyala abakatuliki eHoima. Abakyala 7 beekunganyiza nga baagala okusomesebwa engeri gye basobola okulungamya amaka, okwekulaakulanya, okutabaganya mu byobufuzi na byonna gavumenti byeweereza. Mu maka gaffe mpuliramu obutabanguko nga bweyongeddemukko. Obutabanguko okweyongera kuno lwakuba nti abaami baali tebali ready okulaba ng'omukyala akulembera naddala ku level y'awaka. Omukyala bw'avaayo n'akola n'atandika okufuna ssente, ate oli n'ayagala omufuga oba enfuga nga temutegeraganye, noono naye n'afuna akasente takalaga mwami gye kava, ate obudde abukolera bweru, ekireetamu obutabanguko. Kubanga edda waaliwo endowooza nti omukyala ateekwa okukolera awaka, era ogonde, era abakube, era eyo embeera bwe yavaawo omukyala n'afuluma n'atandika okukolera ebweru, najja n'akasente ke ate nali n'akafuula ka kikyala ka kikazi n'atagambibwako. Ekyo nakyo ne kireeta obuzibu. Okukakana twagala kubiriza bannaffe abakyala n'abaami nti amaka gazimbibwa abantu babiri, no doubt about it. Ate embeera zikyuka, enyingiza eyinza okubanga omukisa omukyala yagulina gwe kati toyina mukisa gwa kuyingiza ssente nnyingi ennyo, naye bw'omuyisa obulungi, bw'omukwata obulungi, ndowooza kijja kwanguwa. Ekyokubiri, n'abakyala naffe tuleme okwekanya bwe tufuna, ate ne tubeera n'obuyinza obuyitiridde. Sigamba nti omukyala ateekwa okuba nga talina buyinza, oteekwa okubeera nabwo, naye kyetaagisa okukwedenitonga obulungi. Olwaleero mbakubiriza mu lukungaanya lwe tubaddemu nti tuteekwa okukola programs ez'abaami nabo okubeera n'ebitongole bino ebyegatta. Si kwegatta kutulugunya bakyala, wabula okwegatta okumanya nti obwenkanonkano engeri gye guliwo tugenda kukwatagana tutya mu mbeera eno gye tulimu kati. Tuteekawo oluwenda engeri gye tugenda okukwataganamu awaka, obuulire munno gy'olaga naye akubuulire freely, si wakuba nti oteekwa okukakibwa. Awulire ng'ayagala era akubuulira, bw'otuuka awaka nyumyamu n'omwami wo mugambe bwe bigitambudde gy'obadde okolera, era naye akuyitiramu biki byasenganya ebimusoomoza, oba wakubye ekibobo omuluyi ng'eri akola ali ku booda ye, mugambe sore mukwateko kutama. Awo kijja kwanguwa. Naye bw'aba amanyi nti ogenda musekerera omutulugunya omuvume tolwokuba bamukubidde eri, tajja kunyumiza byayitamu. Osanga mu kunyumya okwo ayinza okubuulira nti mwami kakati ku kino ky'obadde okola kiveeko, jangu gye nkolera, obeere manager
nze mbera assistant wo oba tukwatagane bwe tuti eri mu ruwukano vaamu jangu wano waliwo space enungi anga kyenjogera nkitegeeza waliwo ebintu ebimu obulombolombo bwe tusanze nga tukora ne tubiyitamu ne tutabuuza lwaki era ne kiba nga kiri ng'ekivve bw'obuuza lwaki kino kikolebwa bwe kiti naye ate obuntu obwo bwe buviirako abakyala okuba nti baayisibwanga ng'abantu ab'emabega naye ate nga twandibadde tugenda mu maaso okuba nti kikutambuza mu mbeera ey'okulowooza nti seesobola kubanga bakutandika buto fukamira n'otabuuza lwaki nti okufukamira omanga tafukamidde nabatandika kwata kino n'okikwatamu nga tobuuze lwaki nkikwatamu kakati abamu bayinza okulowooza nti twazikiza omuliro omuliro buli wonna wendaga nti akukajjayo bulungi katufuula mweno gye tubadde mu bakyala era bateekwa okumanya nti abaana baabwe babaleke bakule basooke bakwate omulimu gumu ogw'okusoma omwana tomutambuliza mu mbeera egy'obufumbo ate ng'asoma byawukana nnyo kubanga ojja kukwata ziri hormones akyali mwana muto okwate ku hormones ezo atandika okulaluka abeere ng'alowooza nti ntuuse kati ne mu mbeera y'obufumbo ate ng'akyasoma bw'oba nga omwagaliza kufuna PhD omwagaliza okufuuka engineer omwagaliza okufuuka doctor omwana muleka abeere intact tomutaataganya kubanga ebintu ebyo byanjawulo nnyo leka omuntu akule abikole ng'akigenderedde ng'amanyi nti kati level yakufumbirwa bwe mba nga mbikola mwami wange ate bambi muyinza okulowooza nti bonna babyagala awo mwerimba omwana we ayinza okwagala okufumbirwa mu Nigeria ayinza okwagala okufumbirwa muzungu ayinza okwagala okufumbirwa kakati ensi ennaku zino abakyala tuli bangi tusinga n'abasajja kati mu Uganda zimugenda kutumalawo ojja kwesanga ng'ofunye mu South Africa omufunye mu Nigeria sibiri si byaliko